era yeebale okuba nti nno tuli wano ate n'olwaleero kuba nzijukira waliwo nti last year era tuli mu kati naye tusobodde okuba nga tukomawo buli omu oyozayoza okuba nti Mungu wa buyinza yeebale nnyo okuba nti ffe abamu tubawadde akakisa okuba nga tukyaliwo nga tubala abakulira. Sijja kwogera nnyo bingi wabula just ntuuza okwebaza buli muntu yenna aliwo. Tebe eno gye mulaba abantu bano baagaliye bamanyi nnyo bano tubanga giwenti bano abantu baludde mu kisanja kyawo ky'okuyimba oba ekya entertainment Amoti Prospatra Chalana Wanje nono yenyine omusajja temuyita muto aludde mu kintu unaalutambuleza ye muto naye ng'ate naye si ya mutani yange ebintu byatukoledde ebibimanyi nzeweta yate amanyinya ebiseera nga balenye basava kalimu sava kalimu awo kusupa baganja naye bibiwanvu nnyo nga atandika butandisi nga namulibyamu so kati tewaliyo history munene nnyo bintu bingi gwemikulu ekitundu naye abantu bali ba entertainment bagiruddemu nyawo mulaba Amoti oyo nali tandika bire ebigabo mulaba ebyo bikujja mu session n'ojja ng'olwana just olinye ku stage olimu ziba dakiika bbiri Amoti oyo yatumanga stage ng'akola jamu amawula nebese mugezi kati nepate edikikire kakati ono gwe mulaba oyo mukyala namwaje ye muntu yasooka okunfuuwa ekyebiri ku stage owali kifaago kabuzi nzijukira bumu najja nava nakusomera Lubiri nenzija negandi nali neyiya nnyo nga omanyiri mugeto bwe buli kimu kati nali n'engatto yange ng'ewumusemu ekituli alina n'ekinu naye nga enkuba byokka kati bwe natandika okuyimba abakazi ne banfuwa sente nga nnyingi bano banamanyi bano ozera yali abakulembedde nabo kati nze n'endowooza nnyingi ennyo kumbe baali bankwatiddwa kise najjanga mu kinu eki ebbanga lyonna kati nenduka ekiseera Katonda kafune kawumuka ekituli kana akagere kannasunga kayitamu kati ndi stage nyimba naba abakyala basiibira eri banfuuwa banfuganeneyongera okuyimba omanyi bete nga zimanyi nyimbye ennyo kumbe bankwatira kisa okisegere ekisooka nali nyimba bulungi naye ng'ate balagubandivanaga oba biki okisegere naye Eddie yali hambo nnyo ng'akwasa ekisa okitegeera naye bingi mwanyinaze nga bwabagambye Patra twatandika n'eddembe FM ndowooza era ye radio yasooka okuzanya ku nnyimba z'amezi Dembe FM bali tiimu Birabeedi mmanyi ye tiimu edipenzo 100 times 20 since day one nebwe munyiiza nga tiimu eyo ney'America Force tiimu nene kati kwegamba tutunula Mukama gy'atujje newe tutuuse olwaleero kuba kati ezo olugendo lwange byempiseemu n'okuba nti ntuuse wano osanga Mukama yali ampisa mu byonna byempiseemu tusobole okukola kino leero tusobole okubaako ate engeri gye ntambuza system etali yange bwomu wabula ey'abantu abangi tiimu Edikenzo Big Talent
management, Big Talent, artists and all that, Big Talent Academy, Edikenzo Foundation, kati twayingira ate mu leadership, now tuli mu bayimbi, tuli mu bafirimu, tuli mu ba creative artists bonna ab'enjawulo, okutwaliza mu comedian what n'ebirala bingi nga kutadde ne family. Ndowooza Mukama ye yali ampreparinga for this kubanga mpise mu challenges nyingi mu industry y'okuyimba wano mu Uganda. Industry yaffe baffe ng'Abafirika naturally simanyi oba tuli Bafirika bokka oba ensi yonna, we complain almost 80%, 20% yokka gye tusiima. Ffenna tumala nnyo obudde mu complaininga nabira abo bantu baba batudde nga batudde ne bwe tuba mukola nga guno ogenda okulanga oli agamba naye ogiiko naye ate kakala tisi tuzazenga abandibadde batuwa ku amazzi nga mangi ogekula ebiseera bisinga abantu tusiima kitone ebitundu 80 ku 100 tumala tukomplaininga. N'olwekyo nekiraba ng'oluusi kyekisinga okuleeta entalo mu industry. Buli lwokola ennyo, buli muntu ali eyo mu makande gyali nga yandyagadde omwana we abeere omuyimbi oba omuntu omututumufu mu arts, asooka mugamba n'abeera nga Bakenzo. Okitegeeka kati n'oli gwe bakigambye ayina kulwana nnyo okulaba ng'olunagwe bonna atunuulirani. Ekifaananyi oli muzadde we kyabamuwadde kiba kirungi kubanga kiri kituufu, n'abantu bwe bagiwa ebifaananyi olumba babisoma bubi. Oli abanga gwe bagamba nti olunaku lujjayo oyo gugubirayo, omwana obulamu bwe bwonna abumala kufiirako obufiizi. Nabo abaliwo nga bakola bulungi oluusi bwasangawo, oluusi abaliwo bwaddeyo mu banne bamugamba naye Kenzo y'omulaba gyatuuse omusalidde magezi ki? Kale n'otuuka ekiseera ng'olaba oli mu industry naye nga abantu bakufuula mupiira, munasambaze but nze nenyumiriza nnyo mu ekyo kubanga kinfudde kyendi, kinjigiriza ensi, kinjigiriza abantu, ate nemanya nti nina omulimu ogw'okukola okusobola okukyusa ezimu ku challenges zefensize abantu abalala balina kubiyitamu abagenda okutuukira mpigi, kubanga si buli muntu nti nasobola okuyita mu mbeera nzibu empise n'abalala. Abantu abamu tebayiseeko ku street, tebayise mu tanuulu, oluusi babakuba ne bagenda mu depression omubiraba, muntu n'atuuka ekiseera n'agwa n'eddalo naye nga ye teyamanyiira nti omuntu bamuyisa bati. N'alaba omuntu ng'abantu bamuvumira obwereere, bamukola ebintu talina kyakoze, ayimbye buyimbi buyimba bulungi, abantu ne balutuulako ne batandika olwasa bakasuka mu busero n'ebintu ebirala bingi. Okakala ng'omuntu atandise okumunjaganya yatanywa, omuntu batandise okwekuba ebikokeeni, abalala beekyaye bali mu rihabu, abayimbi mubalaba. Ebibatuusa ku ebyo byebyo byembannyonnyodde, tebituusibwa ku nze nzekka ng'omuntu, bantu bangi nnyo ababiyitamu. Naye olw'omukwano n'ekisa kya Mukama kyamaanyi era kya mukisa nti nawe naye tuliwo. Tutudde ku tteko nga buli muntu ataddemu olugoye lwe olwa white ne ng'atudde kumpi ng'aliranye mukwano gwe, si kukaaba wabula okusanyuka olw'ekisa kya Mukama. N'engeri gyatusitudde n'atutuusa n'atutuusiza. Neebaza nnyo abantu beetambudde nabo, most especially family and management matini ne banno bonna b'okulira. I thank you from the bottom of my heart, because we have gone through a lot, but we are here and we are still going strong, because Mungu yatutuma emirimu yakyayagala tukole ki? Tukole.
ejagula okulaba ng'atugabiridde ng'atuyisizza wazibu yakuuma abaana bano ne bannaabwe disize bano batono baana tulina bangi naye olw'okufunda kw'ensawo oluusi oyinza okulema okubagabula ekyokulya nogamba muteko watu era tetubiteeka ku intaneti tetumala tupositinga nti yanga kkulu nga nowona toyinza kulaba toyinawo tofunawo olinya oba ekitegere tusabamu nga tusobozesa buli omu gyali tusobole okumuyita olumu tubaliiseeko naye kati engeri ensawo zitama n'abaggazi wanne tuyitako banaabamuda then one day one time do a very big celebration but we always do for example the Ekigenzo festival newalala gyetukyala okuyimbira ku bantu naye ekyeggulo nga kino okuba tugenda kulya kamere tuyimbe tusanyuke tuseke we cannot take it for granted. It is not something very small, very big thing because febaani ababanga tutuukako omwezi ogwa December tuli okuyingira next year ate nga ne guno tutudde kuguselebrate nga si kyamaanyi nze ebigambo byanzigwako sikyalina bigambo bingi lwa nsonga bingi nnyo byenze ndaba olw'okubeera mu position Katonda gyeyanteekamu musically kiyambye nnyo eggwanga lyaffe kyekisinga okunsanyusa kiyambye nnyo eggwanga lyaffe ne wabaali omuntu asobola okubanga amanyi Uganda mu bulungi somewhere deep ku nkomerero y'ensi somewhere wali omuntu amanyi Uganda olw'obulungi obuli buki muyo eyise kuyiga katasoovedi kenzo naye ekyo sikikola nze kankikola ne bannayuganda bonna abange babega abampagira abansabira essaala abankwatako mu ngeri okukwatako bwati oba mu distance n'akusabira eyo gyabeera gwe gyotabeera ensonga lwakisobola okubeerawo ate ne tuwangula naabo abaagala otuzaawa abadde bawulira challenges tuyiseemu nyingi naye olw'omukwano gw'abantu ekisa kiba kingi ekidifiitinga omulabe ensonga lwaki tutuukawa wano ne tulya kamere ne twambala waiti ne tukuba ebenkuli ne twebaza bwebaza si bwe kiri amooti kubanga recently nali Nairobi ng'olina ekiva nenzijukira struggle banze struggle ya Amooti nkimanyi Amooti oli musajja mugezi naye yeggw'omu ku bantu abasinze okufuna emiguwa egitusika bagikuza olwa talenti Katonda gyagwaza ebimu okutandikira ne ku banno tumanyi ffe sisaagala kwogera nnyo lwa nsonga it doesn't matter but abantu betutambula nabo ffe betuze tutambula nabo mu breakthrough betwatandika nabo bwe basinza okutusika otuzza emabega kubanza waliwo neyanamba negwifu tulabisanga kubanga the invisible kukuba ne visible invisible nze abayimbi bamanyi ebbanga lyonna lyembadde nabo be bankyokoza nze sikyokozangako n'oku ate n'oyo abankyokozeera bansanga nze mubuuzaaku kubanga yabanyinako obuzibu sinze bankolaki sinze bankomunyako kati mubuuzi obuluusi ayinza ganda buganji naye nze omuntu nga yankyokoza siba na nsonga lwaki mba simubuuza siba natabulwa nsonga okusinziira gyempise ekyasinga okubonyaabonya famire yange bwali bwavu akati nze bwe sikifunamu kyakuyita nembulwanyisa bamusi kati sobola kubanga ndi mu lutalo okulwanyisa bwavu ate nenzira mu lutalo zijja kunzisa emabega so I rather avoid it and I keep on the mission. You understand? To change the story of my family. You understand? Ate bwe njogera family kati nene yange n'abo bennyini abangoberera kuba they look up to me bwe mpita mu Uganda nabo bagamba white nabo bagibayitanga bwe mbuuka olusozi nga bagamba gubuukika nabo bajja babuukawo so kati nafuuka eddoboozi lyabangi sinze nzekka ng'omu. So I cannot focus on the to keep on spreading love. Era omuntu yenna ali eyo ng'agamba nze Kenzo simwagala nze nkwagala kuba sikumanya ati simanyi ekyakubuuza. Nze nkwagala okiraba
kijja kuba eriggwe okugenda mu maaso ng'onyingira omuntu atalina kyakola naye nga nze twagala kubanga nze nina missoni yakukyusa sitore yange nange nve mbanaku wabula nange welandika okunjogera kaki ng'omuntu mu bantu era famire yange nve bakikubira enkozalo nga bwekitandisa obweyoleka ennaku ze naye ekyo kizze maze kukikolerera era eyo missoni kwenkyali ebyokulwana n'abantu sibirimu oba kitegeera buli ali eyo nga nyinako olutalo sikugaana kuba buli muntu aba n'ensonga naye nze nkwagalira tukyatambula si bwe kiri abambeererawo ne mulwanirako entalo gemba n'egyesiri mukama bawa omukisa ekiranye okwogera n'ettiimu yange bano abaana ne mbagamba sagala muntu avuma abantu nga tebalina kibakoze eki kibamukoze temuvuma abantu mbawe ebitiibwa oba okitegeeza kubanga okuvuma abantu oluusi si kirungi ate okukyokoza okujjako ng'olyaze n'akwata aki okitegeera omuntu yenna bw'akwata aki ng'olina okubaamu ne kaserefu ki defense bwe bw'otaba nako kitegeeza ate naawe oli mujeganye okitegeera nga wadde bagamba nti wakuuli nalokyusa neno bakube emisibi birivingiramu bw'okuba wano ogenda okuza obaokulinga mukwata ofaaki oyinza okuba oli mulala ogube ewagudde eddalo kati nga weetaaga buyambi obuyambi oyinza okufuna nga nkuddiza luyo kakane oba kupe kapinikiina oba weetaaga buyambi naye obuyaka fasite eryawo kubanga honestly speaking sikirungi kuyigiriza ntakolaki naye ate senga bamenya oluggi lwe bayingira mu njuuyo bw'oterwanako ne bakutta todabyako lino kubanga kubanawo batebanyi weerwanako ne bakusinza businzi ki maanyi mutiina waggulanga oluggi naaluguma ekifuba yabamulabe naye nze saagala nnyo omuntu alumba muntu okutala spread love kubanga mukama yatutuma mukwano kumusozi tunakutuwa mu bulungi ogaba omukwano teguyinza kuggwako ne bwogaba lwoli bina osigala okyaguyina mu bungi. How beautiful. That is very beautiful. Let's keep on spreading the love. Let's promote the good spirit. Let's make people better in life. Tugagawaza abantu nabo abantu ng'ensi eno bakisimayiringako omulimu Katonda gwe yatutuma si bwe kiri naye ndaagala nnyo ebigambo byo nyina bingi lwansonga mbaagala nnyo you know how much I love you people naye olw'obufunda bw'obudde tukyalina okusanyuka tukyalina okunyumirwa njagala tulye kamere then mukuba omuziki paka olwolaakowa kirabu yaffe ebyuma byafaamu nadde njagala mukuba ombali paka kumakya naye nakatumiza okuba ombali paka kumakya kubanga ono tulika si bwe kiri tulika ate bamanyi muli baana balungi temulina mpisambi omukitegere. So please enjoy the rest of the evening, feel the vibe. Mwagala ne kuzi n'abantu bange bano abali ku mmeeza wano mbanga mwine basanze mbabuuzeeko bantu bange ddala mwebalire ddala bannange kama nawo omukisa kikyesiyogedde sijja kwogera nnyo kubanga empati ya team education